Waliwo abaana benjogera nabo nga akugamba nze ndi mulwadde ninge kimulwaza si mulwadde nti yawaliwo ekimuluma injali ninge kimulwaza musiyaga emabega wavunda wajeberedde era waliwo ne bemmanyi batwale Nairobi mwagakane babalongoosa nga kuli simbiri yabasponsoringa yabasiyaga waliwo bemmanyi nga twagendanga okusama omupiira nga ye empale yebeeramu pupu obubi bumuyita mbuyisi waliwo bemmanyi nga ye buli kadde katayokola naka perfume awunya bubi ekifundu bagenda itanda 17 wanabazanyira Sekafa Games ngamba jango wange suleno kera tugende ku house nayagala ogenda okuba professional team emulimba nemugamba nja kujja omuganda ngeza kujja sagendayo kubanga nkimanyi nagenda kusuubwa esekera kati simanyi oba kati national team ya Uganda kati yakusooka kutusiyaga simanyi bwebaka kocha ajja nakunyiga kasusu kochi waabwe ajja banyiga ku bususu bwosituka migi negenda waggulu ng'amanya gwolimu omuze bwotasituka amanya gutoli mu muze kati akunyiga kasusu amanye reaction olimu omuze akugobe mu kampu nedda agobe ofuse mukyala akusiyagirewo abasobola okusiyaga oba asobola okusembeza nalengeja nakusiyaga mu maybe ngobo tereka akakyalako nogamba nyo obukyala bwange butano kanonja kale luno kalinja kale luli ngobo tereka okulu sebo yandetere ebyokulya ekiyonjo olunaku yagula ebyokulya kyesimanyi bali ataddemu bikiba mukyalawe yali taliiwo kuba mukyalawe yali asoma yali ku university ng'asoma kati nga olumu ng'ajja nabeerawo nga wiiki ng'emu oba nnaku nga nnya n'amaana addayo ku kampasi kati nze naye simanyi kyatadde kyenakoma okutegeera nga nandi mu ntebe nali mu ntebe mba neebase jali sebase nakwebaka kuba nali ntandikiriza okwebaka nowulira shekanyiga akasusu akanyiza nengamba sitole ki Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya wampita Rima Sam obosobola okumpita metanikira Bongo weewaawo kale neewuunya engeri gye yasitulamu Peter okumujja mu buvubi bw'atyo paka kumutambuliza ku mazzi teyakoma okwo paka bwe yamuninyisa amadaala n'amufuula paapa eyasooka bw'ataba mukama oyo abeera ani nze nzikiriza nti naawe asobola okujjawo wooli tutambula tuyaayaana tupangapanga naye watali mukama tutambulira bwerere tuyayanira bwerere tupangira bwerere wabula nyongera okujjukiza nti era oyo bwe yarabanga bijja tukalubirira maaso yatwagala nnyo n'atusindikira ebitabo bye nze kubye mmanyi obulungi mulimu Quran ne Bible ng'atulambise nti buli mutambwe mulitambula bwe muti nga mubeesinga ku kino mulituuka ewaka mu nnyumba eyo nze nsuubira mulimu ebisenge bingi ebitenkanika byategekera abaana be nesimye nti nzo mu kubaana be nga tuyita mu madiini ag'enjawulo abayisiraamu abalokola abakatuliki abaprotestanti abaseventh n'abalala tutuuka gyali kyekimufuula omugagga era ow'enkizo taata waffe mugagga nnyo ekitenkanika mugeza ku musajja eyazimba enjo n'atekamu ebisenge bingi naye nga buli mwana we yamuwa ekisenge mwayita ocommunicatinga naye era ng'ekisenge ekyo kiri waggulu wa ruufu emu kale nze okuba omukristo ntulako ne muganda wange simanyi nnyo kyakkiririzaamu gwatulaba naye n'otwegattako olwo tumuweesiza ddala ekitiibwa weewaawo tuli mu village basket
Rabongo Charity Foundation bakama banga abantu mawano kitegeeza kinti gwalina kyonna kyoyina ekintu kyonna kyotakozesa oyina ngatto oyina silipa oyina nigiina oyina mpale oyina saati oyina mufaliso oyina masuuka gwe kirabanga ekita kyakola makulu mu bulamu bwo likadde ndi wano okujjukiza nti mulamu bw'abannaffe abalala bikolera ddala amakulu ku 0700346827 ku 0700346827 tukoneko tujje tubipiikinge olwo tubyongere eri bannaffe gwe gye watandikira gye twatandikira n'oyo gye yatandikira abali eyo sitaani banyiganyigira mu kwekubagiza tuba bitwalire batandika obulamu bannaffe bangi basula bubi tebasula ku mifaliso basula ku ttaka bambala bubi bandyagadde okumanya Katonda waabwe naye bambi batya ne mu church kubanga bagenda nti bambadde masaati ate babavumirawo buvumizi sasaati ye mwesobola okuwonya munno esaati eyo gy'olabanga etalina mugaso mu bulamu bwo esobola okuwonya munno geyeena tukubireko olwono Rabongo Charity Foundation egyebikupiikingeko tubigabire bannaffe tusaasaanye omukwano n'enjiri ya Kristo eriko ebikolwa olwebune wonna nga ngulumivu ekitenkanika owaye nzanza okulaba nange bwentyo obulamu bulungi takikweri takikweri abasajja emibiri ogijjawo ngezaako alo gye ngendeyo n'ensambasamba naye nga ndabye nga fitness levels zammwe ziri waggulu anti twasigala twekuumira omanyi okuuma obulamu kino okusambasambamu kisigala kikuuma obulamu kikuuma omubiri gw'okubeera nga weesobola kikuuma okubeera nga oli mulamu so olina osigala nga otraining omuntu yenna alina okubeera omulamu alina okusigala nga traininga wow kanyumidde akapiira wedda ndi awo nkalaba abasajja bampiira abantu beyanjulire baganda bange mwenna ku MR nze Mike Mutyaba abamu bamanyi nga Sulaiman Mutyaba badde musambi wa mupiira ebbanga ddene era nagunnyuka ate bwe nagunnyuka mbadde omu ku abo abasaale okubeera nga mbuulira abantu ebigenda maaso maybe mutamanyi ebigenda maaso mu kapiira kaffe naye ndi musanyufu nti olunaku olwaleero wetwogerera buli munnayuganda ali eyo at least 10% or 20% bamanyi ku mupiira gwaffe bategedde ku mupiira gwaffe n'engeri gye gulwaningamu betwogera ku brands ezitasinza okuba complicated gwemu ku brand ezitasinza okuba complicated naye kyasinga okunyumirizaamu kiri kimu kubanga abantu ab'enjawulo bonna baba complicated tebategeerwa bulala kyasinga okwenyumirizaamu bwe butapowaabo n'okulemera ku nsonga singa Uganda yalina ku bantu abalinganga ggwe nga buli kitundu kina Mike Mutyaba oba Sulaiman Mutyaba nga bana singa Uganda yanjawulo ekitenkanika tukubiza bannaffe abali eyo okwongera okulemera ku nsonga n'ebyo bakkiririzaamu obiteekera ddala ku mwanjo n'okuba ne red lines mu bulamu ne mu mbeera z'ensi yaabwe nti nedda ku nsi yange bw'osukka wano situula paka nga nkuziza gy'olina okubeera mu bulamu bwange bw'osukka wano situula paka nga nkulambise w'olina otambulira so red lines zaggwawo ennaku zino tukubiriza abantu okuddamu okuba n'ennono ezo nti ku famire yange tosukka wano ku nsi yange tosukka wano ku mwana w'eggwanga tosukka wano ne ku bulamu bwange tosukka wano olwo n'ensi yaffe eddemu etambule nga bw'etambula wankubye wala bingi byogeddwa bingi amaloboozi gafulumye nga genyinyaza agamu gannaku nnyo agamu ne gafulumira wakati wa excitement agamu ne gafulumira mu butamanya naye kyankuteko kiki nedda manyize ni Mwagizo Express era mu Juni awo wali totujjangawo wali tosobola tujjawo nga either tetukukubye diba obanga wali tosobola genda nga bwe wazze mu biseera byaffe biseera bya Bagale Kirumiraawo nga presidenti waffe Kirumira nga muntabe mulimu Basani Mubiru David Obowa Toto Songe Bana Zidane kati nzikiriza yogero oli mutuufu kusoma amannyago oli musajja wa Express omutuufu oli nakinku oyogeredde ekintu ekinsanyusa kakati vida we yajjanga okusama Express omupiira nze nalikana kato by then nenga nina amaloboozi g'empulira mu stand mwaningamu erinnya Chris Mubiru yakuli ebisiyaga kulisi mbya kusiyaga kulisi mbabyogeranga nga babyokereza bake mu magumba ebiseera ebyo batabayire n'abalala bali mu vira amanya ageranga bakulu baffe bakikozesanga nnyo nga turo kunafuya vira nga balina n'ennyimba bamusiyaga naye nga nze omwana omuto sikitegera kye bayimbako naye nga nerinnya kulisi Mubiru sirimanyi bulungi bwe nagenda neekuumira mu kumanya Katonda wange nanyimusa
nankuumira mu kukola research n'ebira nategeera nti Chris Mubiru yali manager ku Villa ku Uganda Cranes era netegeera nti ebisiyaga kitegeeza omusajja okwekakaatika ku musajja munne mu bikolwa by'omukwano okumwemolerako kakati nentandika okubamu ekifaananyi nentandika okuba obufaananyi ne KCC ebiseera ebyo nga teriko ka ya babbe katabura abaani KCFC era nga bwejjo tusamba era nga abamu ku bazannya bali ab'enkiza ab'entomi babupe katabura baani era nga ekigambo kye kimu era kidda Chris Mubiru benategeera ekikolwa ky'ebisiyaga kyatandikira ddala okukola amakulu gyendi ndoza ku ligimu yammwe kwawe ligimu yo ye ligimu y'ababengo Serumagga n'abalala eyo ligimu eyo kubanga ate mu byafaayo bya Uganda ng'oggyeko ligimu y'aba Edgar Watson Hassan Mubiru Hakim Magumba ndowooza ate ligimu yammwe yakoma omupiira gwa Uganda nga tewoneka twasooka netuba n'eyaba David Obowa nga nze ntegeera waliwo ziri ze saalaba kwabwe nali njogerako ne Geoffrey Rutaya Honorable Geoffrey Rutaya ate yanyumize yabamole byekwasaawo baanyamo ate naye nga yayinzibu kati nze mu kujja mu mupiira najja bamole byekwasa bamala era nasamba ne Bobua nze nsamye mu ligimu 2 nasamba mu ligimu ya Bobua Basekajja ba Ande Mwesigwa Onyango nga yakatandika ebbanga siddene nasama mu ligimu yabenga bamala nasaba nga bamala ate nejja nensama ne ligimu eyange entuufu yali mba Sadamu babengo bansumba bwe tutyo so nze nganzo omu mutyaba nsamye mu ligimu mmeka 2 mu ligimu 2 era byemmanyi ku mupiira bya ligimu mmeka actually bya ligimu 3 because ligimu eyabo bwa najirimu era njimanyi yes nemba ne ligimu yange mwe nasambira ate nejja nensambira era mu ligimu ene yakavaawo ebaddewo yaba Farouk Mia nayo nsambe nayo Bakalida Ucho ba Farouk Mia eyo nayo nsambe nayo ba Emmanuel Okwibani nabo nsambe nayo ligimu eyo nene erimo sawa zino maybe kati just sambe nayo ne kati already mba following so ligimu nya mu mupiira mbadde nazo ziri 3 nsambe nazo enemu njigoberera weewaawo kakati bwetwogera ku ligimu eno nze gye mmanyi obulungi gye nalabako yali extra talented waliwo eri ey'Abasani Mubiru yo nagiraba naye nali kato nga kakati ate eno nenjirabako nga byekola nina n'obusobozi obugenda nembikolako research neŋŋamba waawo tetubanko na ligimu eri golden ng'eno ligimu yammwe kyanaku nti mu ligimu yammwe twagenda tuwulira amaloboozi era agaaliko mu ligimu eri gyegambye ekadde ya Chris eyaba mole byekwaso Basani Mubiru bafimbo Obunyi Filipo Obunyi yes ngate gakomawo mu ligimu yammwe nga bagamba nti abo bonna nga bobalaba awo bonna babasiyaga nga ate erinnya lyerimu kati ekyo kyogamba nti bonna bali babasiyaga si kituufu wabula nga bomanyi nti bagamba omulya mamba abomu kakati Chris Mubiru abadde manager abadde mu regime zezo yalimu mu regime kuba ye muntu mukulu mu myaka mu regime ziringa sanze kujja nga yafute najja mu regime nga 2 nga ali manager wa mupiira managinga kuvira managinga ne ku timu y'eggwanga Uganda Cranes kakati of course nga bwe kiri nti abantu abamu bayina emyoyo emitono njagiyita myoyo mitono nti Chris Mubiru mu regime yabeeramu yalina sente so sente ziyazikozesanga ku influencing abantu abamu si bonna naye abantu abaki abantu abamu era abamu n'abakozesa kituufu yabakozesa abalala bakola ki abalala baagana si buli omu si kituufu nti bonna no that is not true because fera tulina ntegeera yaki yemu tosobola siga yagaba na Uganda bonna yes era olabisiga webiri era siga nti buli omu abikola ki buli omu abiriwa buli omu abikiririza muno wabula abanafu Chris Mubiru yasobola okukola ki yasobola okubasiya gobo nja kuyita bakozesa yabakozesa najja ne mu ligimu zaffe omwana kale najja ne mu ligimu yaffe nga zire bbiri azikozeeko najja ne mu zaffe naziyingiramu nazo nazisabo era nze y'omu kwabo Chris Mubiru be yalinga akwana kubayita okukwana kubanga abantu bano bakwanira ddala simba wakati nze ni musajja muyimbi ate era ni musajja musizi wa bifaananyi nkozeseza brand yange okutambulira nyumba n'abato nyongera okujjukiza gwala ba interview eno ti ku musajja omukulu ne ku mukazi omukulu
mwesiyaga ebyammwe nze sibalinaako buzibu naye kasa kiyingiramu abaana abato abatanneesalirawo awo nojja kundaba nnyo ojja kunnyennyalwe ojja kunzigwa ennyalwe era nja kulwana paka ku muntu asembayo kubanga nze manyi omwana w'eggwanga gikitegeeza nze nkulidde ku luguudo manyi engeri omwana w'eggwanga gyabuzaabuzibwa n'engeri gyabonaabonamu era manyi obusobozi bwe nti singa akwatibwa bulungi twandiba n'eggwanga eryeyagaza abaana baffe abaliddawo so gwe omukulu siri wano kugamba nti tolya bisiyaga wabula nyongera okujjukiza nti nze Bible gyenzikiririzaamu simanyi Kurani oba ekikiriza kakati okunyonyola Kurani Mungu yazikiriza omulembe mulamba ffe mu Busiraamu ne mu Kurani ina Sodoma ne Gomora bulungi nnyo Mungu yazikiriza omulembe mulamba lwa bisiyaga era ffe batugamba batusomesa we bakusiyaga tokkirizibwa kuddamu kusinza Katondawo bwe bubyo buli mu bisiyaga singa bakusiyaga era bwe batugamba nti omuntu ne baba musiyaze nga ne baba kutte bukwasi oyina okuttibwa because ekisiyaga kikolimo bwe bakikola ne baba kutte bukwasi ne bakusiyaga nawe ojja kusiyaga omulala yagala kola ki gubanga muzimu gubanga ogukwambadde esegeeza Kurani naye ina Sodoma ne Gomora bulungi nnyo tetukkirizibwa ekisiyaga tekikkirizibwa mu Busiraamu era Mungu yakikonda eminga nnyo batugamba ne bonaaba ocean olaba ocean nga bolaba ocean yonna n'ogenda ng'ogisana nga bw'oginaaba toliddamu kutukula maaso ga Katondawo ate Obusiraamu nga bwatabukira ekisiyaga kati bwe bubi that is how bad ekisiyaga bwe kiri emboozi etandise mu bayimbi mbadde nze nekubidde nnyo saidi y'abayimbi bano kubanga gwe mulimu gwe mbadde ntegeera era bweweeza bwe mbadde ntegeera nga ndaba ekisiyaga ekiri mu bayimbi tekibangawo n'ate enviri zanvudde ku mutwe okulaba nti ate ne mu akademe z'omupiira abaana abato mu basambi b'omupiira abato ate ekiri eyo ndowooza ate ekiri mu bayimbi kitini bannange kakati kino ngenda kigamba na Uganda amazima matuufu mu bayimbi kirabika kitono ate nze kyembadde ntya wabula ekituufu kiri nti ekisiyaga bakipromotinga naddala mu baana abato kati ssaawa zino ekiriwo era olina wootuuka n'olwana olina wootuuka n'oyogera n'otuuka n'ofaanana ng'omusiru nze olaba essaawa zino osobola okwogera ekigambo ne bagamba oyo muti aba ayogera nnyo muti aba yasama nnyo era bagamba oyasama nnyo okola otya naye njagala okukubuulira bwe tuneegatta nga bannayuganda abamu kuffe abakiina enzikiriza abagamba nti ekisiyaga kibi eri omupiira ekisiyaga kibi eri omuntu sina mupiira sina muyimbi sina ani wabula omuntu yenna omufirika omuddugavu kubanga ffe tulina kalicha ezaffe mwe tukkiririzaamu okitegeera tulina amadiini mwe tukkiririza agagana ebintu nga bino bwe tuneegatta netuteeka eddoboozi limu abantu banalisti bajja kukendeezaako kakati ekisinga okunkwasa ennaku nti ebisiyaga bino n'ab'omupiira bennyini abali mu kapiira kati babipromotinga mu baana baffe abato era twalina program gye twakola ne Sky ku Uganda Fan TV ng'era twogera ku nsonga y'emu njagala okukubuulira nyina audios abaana nga bagamba ng'akugamba nti oyo coach oyo yankozesa yansiyaga naye ng'amaze kunteera gundi bidagala muki mu byakulya ngenda okuzukuka ng'akoze eki etegeza abasiyaga bonna bakozesa ka tekiniki kabidagala kuba n'eri mbayimbi walusoze mbadde nkola ng'era nabo bagamba nti asooka tutamiza n'atusiyaga kati eno kya mirundi ebiri eno waliyo abasobola kati nyina example kubanga nze soogera bwanjwanjwa oyo omwana gwe nnina omu yagamba nze bankozesa nga bamaze kunteera bigundi bitamiza mu mmere omulala abalala bakugamba bakwana baki bakwana ate abamu ne bakkiriza munnange because abaana bano abato omanyi omuntu omukulu muzibu wa convincing ati nga gusobola kujja ne convincing ku bisiyaga kujja nga nawe oli musiru munnange okitegeera naye omwana omuto osobola omulimbalimba n'obuntuntu obutonotono n'omusendasenda osobola omusendasenda webale agobongo buba bukyali butu agenda okuzuukuka okudda engulu nga it is too late ate nga neyegasse ku ki yegasse ku mugendo kakati ekyo kyekiruma bannange abaana abato akademi z'omupiira zino Mike akademi nkuyite Mike oba Sulaiman Mike akademi z'omupiira zino mwenga abali mu mupiira waloka befugo mwali mutaddewo okko ne mugamba nti bane ekimala kateko campaign eno ne campaign eno okwongera okutaasa abaana b'eggwanga ba mu mupiira ate obugayavu obuli eto ngambi obugayavu obuli mu mupiira bungi nnyo omupiira abantu b'omupiira bali selfish abantu kivula nti omupiira tegulinga bayimbi
abayimbi basobola okujja ne bekolamu ekibiina abayimbi baba abantu bakulu naye abamu abasamba omupiira beera bakyali baana bato ate abava ku mupiira embeera egenda ne bakuba kati kyetulina ekyalibadde kitugatta yalibadde FUFA oba gye tuyita Federation of Uganda Football Associations yalibadde etugatta naye ate yo kennyini nnyini yekoze omulimu ogusinga okubeera omunene mu kutwawula batya because baagala kye bayita divide and rule mu mupiira singa twegatta ffe abantu b'omupiira gye tugenda kulwanirira omupiira gufuuka gwaffe kati ate abakulembera omupiira mu Uganda siba balina ogukulembera because tebayina nkizo mu kulembera omupiira gwaffe tebabadde mu kapiira bazze buzzi ba businessmen abavuddeeyo ne babeera abagezigezi ne batwala omupiira kakati batya nti singa basembeza abantu omupiira ne beegatta ne bafuuka ekitole kimu basobola okuddamu ne beddiza omuki because be bannannyini mupiira kati abayimbi ate be ekibaleetedde okwegatta nti ate bo babeera beetegeerera bo bali kitole buli omu atali bubi ali obubi basobola omusika ne gavumenti kyovola nti beevaayo ne bawa ssente ne gamba nti tubadde biliyoni oba 3 oba tubadde biliyoni 5 ekitali muki mupiira nti bano bo baagala gavumenti webeereeta ssente nga bwezeeta essaazo biliyoni 17 ezwa federation ya mupiira wabula ate kisinga okunakuwaza ku biliyoni ezo 17 kuliko mu ali biliyoni 5 nga yazi kugamba ensi yaffe Uganda ajulako akake waliwo ajulako akake tayogere kalinnya ajulako biliyoni z'emmeka biliyoni ze5 kati ate njawulo okugamba ebigambo bino nti bonna abatwala abayita proposal eno gende wa president Museveni okubeera nga sente zino zivayo okujja mupiira balina ke banogako ochegeera balina ke banoga kati njawulo okubulira abazungu balina kompyuta gye bayita opta oba ogimanyi eyo gye bayibuuzaako ebiseera ebisinga kati mu Uganda tulina waliwo omukulembeze waliwo invisible hand eri mu mupiira gwa Uganda etwala essente ochegeera nze nja giyita opta etwala essente ezo mu Uganda yensi gye tulimu olaba abazungu omuntu minisita omusanga atambuza ebigere ku street ng'agenda naye mu Uganda omuntu okubeera kasafu ka minisita aba kasafu kw'amaanyi mu gavumenti ekimukulembera ebintu bibiri mundu bulletproof motoka nakadenge maso nakadenge wa ekyo kikulaga lwaki wobanga oli mukulembeze mulungi eri abantu bo lwaki weetaaga emmotoka ezina bulletproof lwaki weetaaga emundu okukuuma okigeera kyovalaba nti buli mukulembeze yenna ekisooka omuweebwa kyekyo reason being ffe nga mu Uganda oba mu Africa tetukolera abantu baffe tugenze kwekolera tukolera mbuto zaffe tukolera abantu baffe tukolera bika byaffe tukolera nganda zaffe tukolera bakazi baffe n'abaana baffe netwerabira abantu singa twagala ensi ennungi mu nsi yaffe Uganda twali badde kye tukulembeza mu byonna kwekukolera obulungi abantu baffe nga tunagenda ku Chris Mubiru tuddeko ko wano mbadde njagala tuve wano wansi nga bwe twambuka waggulu waliwo Sheikh omusiraamu ono abadde mbaana b'omupiira ennyo ina akademe wa Sheikh ki mamkona koko ne Sky Sheikh Jamiru Kaketo Sheikh yali Sheikh omugenzi yafa yali adiringa nnyo mbaana yali nnyo mu mipiira gy'amasomero ye Naggalama Oxford we yasinga owangalira era oyo Sheikh nze nga mutyaba yanjagala nnyo yandaga nti yanjagala by the way abasajja bano kye ndasinga obumanya ku basiyazi batagetinga nnyo omuntu alina talent I don't know why batagetinga nnyo omwana alina talent wala abantu alina talent bakufokasingako era tulina obuzibu essaawa zino obuli current nga tuvudde ku ffe obuli current abaana bamanyi omupiira essaawa zino be batagetinze bebagala osiyaga bebakwana bebalemerako bebawa obusente bakola bati so nange mu ligimu yaffe abantu bano bakrisi mubiru batunuliranga ffe basheeka keto batunuliranga ffe nze nagenda nze waliwo omwana ekintu kyenyumiriza muganda we kakikunyumize nangamba nti bwetubeera twebase kocha ajja tunyiga ku bususu bwebaka kocha ajja nakunyiga kasusu kochi waabwe ajja banyiga ku bususu bwosituka migi negenda waggulu ng'amanya gwolimu omuze bwotasituka amanya gutolimu muze kati akunyiga kasusu amanye ala reaction olimu omuze akugobe mu kampu nedda agobe ofuuse mukyala akusiyagirewo abasobola okusiyaga oba asobola okusembeza nalenge jana akusiyaga maybe ngobo mangabo tereka akakyalako nogamba nyo obukyala bwange butano kanonja kala luno kalinja kala luli kali ngobo tereka nawe batereka Lucy Patrol sokoleke
kati nze unagende wa Sheikh yampita nali ku standard yao high school erinnya lyogere Sheikh Jamiru Kaketo yampita kandi ku standard yao Sheikh Jamiru Kaketo yes naina birthday nkira zali ndakuzo mwezi 22 nazaliwa 23 nampita nangamba mutabani ngale ngabadde ampa sente ampereza sente omachi ate ne kinazudde mu nsi muno bane kibinyo okubeera ngofuna sente ez'obwerere kubanga omuntu akuwa sente zino yaba amanyi lwaki azikuwa negwe gwe bazwadde batumanyi kyokola ki lwaki bazikuwa gwe beera excited kibinyo era kino nkibuulira abannayuganda banaye temwagala sente ez'obwerere kubanga azikuwadde yaba n'ensonga lwaki azikuwadde era ajja kukozesa enkya ajja kukozesa ensobi enkya naye wokwata sente zino n'ozigaana n'oyagala sente z'okoleredde and money you'll be a successful man kati Sheikh Kaketo yamperezanga sente ngasomanyi lwaki azimpa meka nakueleze 10 asijukira mu senior 1 oyina emyaka emeka nze emituufu obijo emyaka emituufu nyine emyaka 38 ngamba egy'omupiira emyaka 33 wayina emyaka emeka awo sijukira nali mu senior nze byemyaka sibijukira pozi nga tuzero tani kwali cyo tandiko kindeeza ku myaka ebyo sibijukira mubana emyaka emituufu abombi kino kituufu pakati sina nsonga lwaki nnimba tuba n'emituufu tuba n'eja duplicate emituufu oyina emeka 38 egy'omupiira 33 egy'omupiira nti ye passport kayange emituufu si gye giri mu passport ejange emituufu gye banzaalirako kati jjukira oba osama omupiira bakolera passport babikola ebintu bino bakendeeza ku myaka obeere ng'osobola ofitinga mu maybe mu ligimu kabanga akawera so oli kati oli mwesi 1 nukatwala emyaka 16 15 Sheikh Kaketo akutte amperezanga sente akubidde amasimu mutabani wange ere kati ne mugamba mune muzeeyi nyine birthday ncha nangamba ojja kujja ncha kusomero ku Oxford ne mugamba kale ningenda ku Oxford nduka ku Oxford sawa ziweze 10 angamba tewali buzibu jagendedda obudde buziba angamba jesule wangu jagende kya mutabani wange kati tukirire uwe wasula tusanga abavubuka aba basula yayina kisenge diro wasula abavubuka basatu basula mu diro nangamba gogenda sula mu kisenge agwe mutabani wangu jasula kuliri wange omusajja gwenjogera ko omusajja mukulu akuzali mirundi nge3 ngenze mbuliri ebiseyo twayambalanga bokisa twayambalanga bipule munda yambale kipale ky'essomero noteka mu kipule munda nasigaza mu kipule mba nebase jali sebase nakwebaka kuba nali ntandikiriza okwebaka nowulira Sheikh kanyiga akasusu akanyiza nengamba story ki wamugawo inenzi wawe kuluma akati Sheikh wanyiganyiga nenga ne bano sisobolewo nali musajja mukulu asirise nengamba Sheikh nemvuga Sheikh nyachi nirabide nenyimuka Sulaiman ojegera Sulaiman navuka bubusi nenkwatamu obwange kasati kapale swi nenzugula ekiji speed satula mapiga tuvuka speed kwata mpora mayike Sulaiman mutyaba ebiseka wali manyi by that time nga sibiwuliranga nako cheche akubangula odduke naye kinzirusa ninulaba nga Sheikh ali serious mu butuufu Sheikh yafa muswavu nnyo mu maaso gange kati bwe nfuluma nenzikirira kukubona eninya taxi nenzira ku sameka sawa zalinga 5 ezekiro tuwatana ambwa atenda wali kumpi ng'otukidya mpaka nga wali n'olinya taxi kukubola ali kumpi nagenda neewuunya nga neebuuza kakati wemmanyira nti omuze guno ntandika okunyumya ku Sheikh nga bannaye Sheikh yabadde neŋŋamba wayita omumanyi Sheikh musiyazi ningamba nempulira Sheikh Jamiru Kaketo okusobya abayisiraamu Sheikh Jamiru Kaketo obusiyazi sinkola ya buyisiraamu webale nnyo Sheikh Jamiru Kaketo Mungu ansonyi omunyumyako nga mugenzi kubanga ffe mbusiraamu bamunyumyako antu bamunyumyako naye buli gwomuyogerako ekibi Mungu ayongera mukola ki kyo yakikola gamazima gose ekyo kibi kakati tujja Sheikh yagenze mukale mbalamu mvudde mpiko Saddam yakikola omuwayira nosobola wayira mu wanadamu kati nzija ntandiko samo mpeka waitawo emyaka ebintu ntandiko samba mu liigi sokoleke wanyumiza bato banno nebagawo ejo bulijjo tomumanyi asi bato bannange abakubanga nali sashotinga nnyo n'abato bannange nali mu myaka egyo naye nga nkolaga nnyo n'abantu abasumuuseemukko kati ntandika ogenda nga nnyumya Sheikh kye yali ayagala okunkola nti bane Sheikh yali anyiganyiga nongamba yali ayagala kusiyaga awuze kusiyaga kyeki kati mbuuza bye biki babinnyonnyola nti ye musajja na musajja nengamba nga nabadde mpedde
naye abasatu abalekayo abasatu ekigeza abasatu bonna baali bakyala myaka emeka baali myaka 18 tebaali bakulu 18 17 baali bakuluko kunze katono slightly 18 bwe batula baali mulengi yemu bonna nga bali awo benkanankana kakati nzija ntandika osamba omupiira mu ligi ngenze ole kitende ngenze mbonna mwaya mfunye license tandise training kati mu training je nasanga Chris Mubiru nga bamulesenga manager Chris Mubiru anja bonna mwaya ino lugero lulwe tudde wano kubanga nze nakugobererako wakwira ku standard tudde wano ku butobo tusensere obuto buno bwamala okwagala okukabasanyo kwebakako obuto buno bwakuyisa butya mu mbira z'ebisiyaga kyakomawo tuwaddamu kiwulirako saddamu ekyo kyakomawo saddamu kufuna muntu yenna saddamu kufuna kutaataganyizibwa konna era natandika n'okwewala n'abantu because nali ntegedde side eyo saddamu kwesembereza abantu mwaka kyogo yali 2006 tulaba 2006 tuli mu 2025 2006 ebisiyaga byali byayingira ddanga bicha emyaka 20 emabega 2006 emyaka 19 tuli mu 2005 emyaka 19 emabega ekisiyaga kyali kyatinta dda wabula ate nga nze ndi muto nawuliranga ennyimba za Villa bamusiyaga oyo yali 12 tuwalawo 12 awo nga ndikato ngende wankulu kukolaba emipiira nga bawagiza Villa bayimba ekyo tudde wano otandise okupaswinga kaliya ntandise osamba omupiira kati ate we nagwa ku bunnamwaya waliwo Chris Mubiru omumanyi simuwuliranga nako okujjako nali muwulira nti manager wa mupiira naye nga simumanyiko data ono kati Chris Mubiru ajja atandika otukwana ku bunnamwaya akwana atya asoka najja tasuka kukwana nagamba mbu musiyazi ayagala kusiyaga nedda asoka nakuwa ebintu kati nzi yasoka najja nampa naye already mmaze otegeerako nti kulisa akwana kulisa afumita abasajja asiya kuba kufumita abafumita kulisa afumita abaki afumita abasajja asiyaga bangamba onagamba kiri bajjaga afumita biti tukozese ekigambo nga bwe kino okuba Mike Eka nsonyiwa busonyi naye tulina abaana abatugaba tuba amazima gabe mazima baluga kulisa asiyaga abaki asiyaga abasajja kati kuli musajja munako ni mwavu kulisa jampe simu kulisa jampe simu ya milioni ngeza mwaka kyogo okwo gwennyini olwo tugenze 28 kulisa jampe simu munteke mukola yini nali kwata kano kakabiriti ampe simu olwo atandikiriza kati kumbe bamungambyeko dda njakola ki asiyaga kati okoze bulungi bwampe simu nga ngenda alone yajimpa kumacha ekawungezi nagala n'ejitunde wakidde walime milioni 2.5 ulira ati natandika okumanja essimu nga sijirina kati nagenda nandopi wa mulindwa nagamba akamutyaba nakwadde essimu yange kankwatireko mulindwa nampita ne mugamba oyo akwana oyo musiyazi bangane musiyazi ali mukwana yaze okunkwana nampe essimu munkwate ninageze nekola ki nejitunda kubanga mukwanyi musiyazi kati abasajja bo tebanyiga era tebakyawa kulisa ajja nyongera steed pichi nene steed nvuge tambulenga ku steed kati wajimpa obani yamukubire simu yansanga katwenga njitunda katwe bamukubire simu waliwo na steed ye katwe najitwala kakati kulisti yakomaawo nabeera nannemerako twali bangi era emotoka nze nayigira mu motoka ya Chris Mubiru emotoka yalina Makex yasokoleta Makex wano mu Uganda mwe nayigira nze ne kisaliita twabeeranga nnyo nze naye bukisaliita era nga tukwana aba kakati bwatuka nayagala osaba ndoza alaba ataddemu nga bwokwana omukazi otaddemu eziwera nogamba nekatesereka bano bakoze eki mbakalidde inofuna gwenfumitako gwensiyaga nja kubasiyaga anange nja kubasiyaga mbasaga kulisi atandika otusaba kati sabati abekaza ulira yampandikira ebbaluwa Facebook
Pavu weti. Mike bamuzanyo. Nyomya. Nyumiza amazima. Yapandikira ebbaluwa. Zitawandikira ngo bwara ida mu Facebook ansaba olwo. Yosometya. Nengera nenje printing. Nsomere nawe. Mulimu ebitogerekeka. Bambi tofaayo tujja kubumbirira naye. Kakati dia Mike Mutyaba. Nengera nenje printing. Mpulira nemereddwa kino kyempulira gyoli kigenda kunsuula eddalo buli bwenkulanga obigula mpulira ddala obwongo budduka. Bwenje printing. Nakuweleza n'ennyimba awo West Life. Michael runs to walk, sleeping. My hero. Ati awo ogambye ebbaluwa yali ekwana. Kati ajagula Range Rover sport ajijiramu kati nze bwe mumma nangamba nanyigira nangamba gwe kende takagenda kudamu kuvuga motoka zange. Kozita. Awulira. Kozita baluwa agipulitingo ki? Njirina njisirikidde. Kati bwanyime motoka abalala basigala nga bavuga bona abawa babera na yeye waabwe bavuga ne bagenda ne motoka sagala kugenda manya. Basudde emikono bavuga Range Rover. Bavuga nze sadda muvuga motoka era nakoma abalala abagulidde ebintu by'omu nyumba abagulidde TV abagulidde ki nze ebyange byakomaawo. Kakati tumu mulindwa jaita meeting. Baluwa jina? Baluwa kati mu meeting eyo ndete baluwa. Yali kweza buyimba ki mu baluwa? Timwa buyimba. Bali muna buyimba. So kwana notaweza kayimba yali tamanyi kwana. Twakwana ngago ino tekaka kayimba. Kati ndete baluwa. Tuli mulindwa atudde fera tudde executive ya Viper yabuna maye tudde nafe tutudde. Nsituka. Ali mu executive. Ati yali manager wa team. Nsituka kati abantu abalaba byenkola esawa zino. Tebamanyi Mutyaba javudde jenvudde wange era abantu ambavayo ne balanga njogedde ekiraga bannage naye inze muntu ayimirya ku bigere byange ate ekyo kimbadde nakyo kuvanga ndi muto because by then wemba nasobola okuyimirya n'ensoma ebbaluwa ya kulisi mubiru mu maaso g'executive ya bunnamwaya ng'ate ndi musambi era nenteka ultimatum neŋŋamba Dr. Lawrence Mulindwa ne mugamba olunaku lwaleero either manager kulisi asigala ku kiraabu oba nze nenvaawo oba kulisa avaawo zinesigala nga akyasambira bunnamwaya mukiira Mike gendo bibuuze funa abasambi babuna batudde bonna gundi etudde era kulisi mubiru kye yakola twalina omugenzi Dr. John yafa John yalina internet kafaawo ezanaawo ng'oyingira ezanaawo kulisi mubiru n'ayimuka neyeekaliza mu John n'agamba gwe John nagamba wanowe okuliatinga account simumanya gange okunyononera alinnya ne ayagala muloko na internet cafe mbuyamononera amanya ere balo yakoze eki yawandise yakuliatinze account mulinya lya kulisi mubiru olira yampandikidde sikulisi ne kaliza mujo naye mulindwa namali nakola decision nagoba kulisi mubiru ku team ediba wali alina ku kigere Mike no tebyali bya mpira kino kyalimu okwonona abaana era kulisi mubiru bamugoba ku tiimu era lwaki gamba abasajja tebanyiga wayita ne banga ddene zimwe kulisi mbiru tetukyali ba mukwano tetusobola kunyumya muyita ko wali egundi nga tugenda nga tuli mu covid yawo nampaka sawo ka kawunga tebanyiga mundai tumwalimo wakalya nakatwala kasawo ka kawunga wakagweya nakatwala buyo ntukalya tewasumagiramu ate ne wesumagirire ewange osobola okunfumitira ewange okusiyaga osobola okusiyaga kakati tudde wano mu meeting Mike mu meeting entabo yava ku kigo okuvaayo okusoma ebbaluwa ati kakati kulisi bwava ku ekyo teyakomaawo yatandika ate okwagala okujja ewange yakujjako buwo yabuuliriza ne bamulagirira wensumpangisa wali nyejuka nali ntansobola nali nyina akagalo friend kange nze era nga nkagala nnyo kasomera kibulize nga ndize ndi mutululaavu ne ate kulisi nga ali mutululaavu siyaga kisiyaga kakati kulisi yali atandise okujja okunnoonya mpaka wensula okitegeera kati nagenda olaba nga ayinza oyita wakola ki wakoma kyekyanjizisaayo ebbaluwa eyo neŋŋamba tizai time kulisi I confront him Mike aya nali namukonfrontingirako olumu mu motoka nga tulimu ne bajjajja waalu nekakirize sito omuntambi nga tuva ku training nemugana negwe baŋŋamba okusiyaga nenga oli kyeweri antama nze mbeto bwe mpadde obulamu bwange ojja noonye jjajja waalu oba kirize sito omuntambi abo betwasamano bajja kubuulira nali ntya nze mbadde bwe nti obulamu bwange bwonna seeri antama bw'oba olina kyokoze nkugamba
era njawulo kubulya ne bakochi be bangambe bonna mu butambi bwennyina nti bakochi abasiyaga abaana sina gwe sitanaba kwogera naye era nabagambye nimbaga gwe bangambye ABCD nenkuwereza ne audio moli bakochi sala bogera manya sala bogera manya ayina omukisa ogw'okukyuka ate lwa tusiyaga akyuka tebakulimba ekyo kyo teri muntu gwe bali abisiyaga teri abiri akyuka okujjako kukendeezaako awareness nje tuli mukola nayo gyoli mukola yeyinza obbaletera okuslowinga down ku speed kwe badde batambulira naye nga tebasobola kusikendeera. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Tugende maaso manyi bakama banga batulabe eyo bayina abuntu boyogedde bayina kati nze mbala bayina obuntu obubanyumidde mu meeting eparuwa yali etandikeete ati twagala tumanye obwagazi bwayo bukomawa era butandikira baduumira oba babwana tugenda etube no abantu bano abasajja bano kibayina nga boogera ku machano okwana omukazi n'omugamba bannange ndabikira bulungi bannayo okola bwoti ofaanana bwoti akuwaana ebyekisiru ekirevu kino bwenkiraba nga kiriko omutuntu ekyo tekyalimu kati nabadde nyina omwana bambi nyina akavubuka kebayogerako nti bakasiyaga nenkanoonya bwenkanoonya nga jalabambi okwogerako naye bwabanga tannaba tulange gye tuyinza mu protectingamu omwana ono nayogedde naye nandaga message nga bamukwana naye nga bamukwana you are cute kiri kyamugambye you are cute nekigamba nenkwata message nenkiddamu nekigamba oli musiru lwaki temwisonyiwa abaana b'abaani nekimugamba ati girls are beautiful but men are cute obugamba babujjawa gogo yajja bisoma Anna, girls are beautiful but men are cute. But you are cute. Goli cute. Walole ekiwagize kya kesise ekisiyaga. Nakyo ekiwagize kiri kesise. Nakyo kisiyazi. Naye abantu bano kugamba bakwewagize. Wakikuba baani kyekimanyi. N'abasambe kimanyi bakwana. Amune abantu bano baba basiru. Babanga baliko empewo ez'ekitumbavu. Mike, akuwadde akawunga. Okatutte. Tiyaddamu. Wadde. Anje kyenje singa okunewunyisa. Balinga naye bojja n'oyagala omukazi. Nagaana. Notateka wombeera. Kyangana. Kyagaana ne kale. Akimaike ekyo kyangana. Bwe bato nyatenga munayo laba ko sachi natengula. Bo asigala n'essuubi. Tebagwamu kyembamanyiko tebagwamu ssuubi. Ayiko yabigula. Kubeera ne Sheikh Katonda maana neza ne musanga mu mipiira gy'amasomero. Naye nga yefula ngali no mwalinga watali kibaddewo tebanyiiga tanyiiga takuvuma takuyombesa asigala akulaga nti akyakwetaaga nja kukulya ndakulya ebisiyaga kakwata empola jute lijja kwabika ndinyiga mpola webale nnyo asingali musajja singa oli mugumiikiriza sigale musiya singa obugumiikirizo ina bunjo kulaba enjogeramu enjogeramu yakugwera wano toda mukusonga mukagala ngongera ku kintu ekiri bwekito singa wali musiyazi enjogeramu oli mugumiikiriza nnyo musajja gwe naika onkubye omugo nkutuse Michael oli mugumiikiriza nkuli enjogera ya bugumiikiriza kubanga alina obugambo obuyina obwana abakazi tomulira wagambye agaye wankwata mu kirevu ekirevu kibala obuli obugambo obwo olina obulebo obugambo obwalabayo mbadde nkuba mwaka faananyi kwamwe twakwaniranga mu primary nga Westlife omwogera n'ojja ebigambo ozegeza engeri wanyemu ekirevu ate ndaze singa ali musiyazi wali badde kabaka
Oyina kugambye kana kasoya yo bit fire. Oyina kugambye kana ya bit of roses nenga musajja. Bed of roses. Bed of roses boga. Your scent is abnormal. Ngari kumusajja munne. Bannange. Gwe. Bannange. Lese kiri mbayimbi. Ati kinaba. Teri. Ezefa bayimbi tukyalina omukisa okulwana ne tubyetasaako. Mubasambi b'omupiira kyasensera dda. Baka bakireeta ne mbayimbi. Kwani mnawulyako nga bagamba mbu kuli soyo. Nembayimbi yasensera era nina ne bemmanyi bayogeranga naye omanyi bw'obanga nze soogera kigambo kitaliko mazima. Nawuli ababoogerangako naye siina mazima. Tuvola babba amannya gaabwe sisobola nagoogera naye nga baboogerako era bangi kubanga jjukira polisi yayinanga ssente esobola promotinga omuntu okuva ku level emu kudda ku ndala bw'otaba nga mugumiikiriza. Yayinanga ennyumba ennungi mwakoleranga vidiyo, ayina emmotoka ennungi ezeetaagisa mu vidiyo, ayina ssente. Webali nnyo. Nziramu okujjukiza gwe musiyaga ali eyatulaba. Tetulina buzibu na muzeego gwa kukwana basajja banno bakulu banno gwe genda maaso Katonda wo yali kulamula. Naye nziramu ne nkujjukiza era nti okusiyaga abaana abato tekijja kumala gagenda bwe kityo. Ngalo tunagenda ku akademiza omupiira zisensera. Gavumenti eno terina tteeka litangira developments mu basiyaga oba likola mu mukwano gwa opposite sex. Butuufu ekyo sikimanyi. Sikimanyi naye bwekibanga gyekiri gavumenti yali tuyambye. Actually nze tukubye omulanga mungi mu gavumenti. Bannayuganda bavuddeyo boogedde ebintu bingi nnyo naye tulina ekyenjawulo mu gavumenti oba mu gavumenti zino ezifuga Africa nti age difference between abakulembeze n'abavubuka nnene. Bw'otunuulira ziri ensi ezisumuuseeko naddala mu bukulembeze ezina democracy baddira abaminisita bano abasinga babeera bavubuka because baba basobola okutegeera mu ntegeera y'emu ne bano abantu because masses they can relate nti abavubuka n'abavubuka basobola okukwatagana basobola okussa kimu naye bw'oddira gavumenti nga bw'eri essaawa zino abakulembeze bonna baliko bakadde bonna President Museveni baba appointinga abantu bonna awabakadde awabakulu because nti bo mu regimu zaabwe nga bakula ebyemizannyo tebyalina makulu. Okyega century zikyuka obukule abantu bakyuka kati bo bakyali mu eri civilization enkadde Asian civilization. Okyegera nti twalingawo mupiira twalingawo bisaawe twalingawo recreation twalinga okyegera kale tuze mu bazze mpaka mu millennium ene yaffe bazze mpaka mu century ene yaffe erimu obukulembe erimu enkyukakyuka erimu challenges ate nga challenges ezisinga ziri mufa baki abavubuka kati tetusobola kurelatinga. Waliwo omukulembeze gwe bagamba ebisiyaga naye ebisiyaga nga musajja mukulu mukadde ebisiyaga nga etabiwulya awo takiwa na budde nti kyegambye nti naseka naga ebisiyaga kyegambye nti singa twali serious mu ggwanga lyaffe wali badde already commission eteekeddwawo ku bintu bye twogedde ku bisiyaga ng'eriwo okunoonyereza naye tulina minisita Balamu minisita ate nje muvubuka munnaffe by the way kyesinga okwewuunyisa naye Balamu agenda n'akwata bano okusomera ng'abafumbo n'abafumbo n'aleka eno ensonga eri ku mmeeza because eno ensonga y'abavubuka eno ensonga ekosa mwana wa Munnayuganda ow'enkya. Balamu abadde afuddeyo okubipositingako n'okubyogerako naye tubadde tusaba aleme bipositingako bupositinzi alume n'okuluma kuba ofisi y'amaanyi bateekawo komishoni naddala mu kapiira kubanga FUFA yeeremeddwa yalemeddwa because singa baali bakukola bintu bino baali badde bateekawo dda okunoonyereza kubanga ate ekisinga okwewuunyisa nti ate nabo balinga paata bali mu bipromotinga FUFA. Yes because otunuulira appointments kati saa zino ezigenda mu maaso zirimu balinga abapromotinga abasiyazi. Kikyotegeeza abasiyazi bwe bawa ebifo ebye kati abasiyazi batandise okuteeka mu bifo naddala mu baana bano abato. Okakasa? Yes. Anti nkugambye nti singa wabaddewo okwagala okubeera nga bamanya ensonga eno okugigenda wansi ddala baali badde bataddewo dda akakiiko akanoonyeza nga bateeka akakiiko akanoonyeza ku gundi kuzaala mu betting mupiira okusiba emipiira kino ate kirina dangerous. This is more dangerous than betting kuba kino kikubira ddala omupiira obutaddamu because waliwo abaana benjogera nabo ng'akugamba nze ndi mulwadde ninga ekimulwaza si mulwadde nti awaliwo ekimuluma injali ninga ekimulwaza musiyaga
emabega wavunda wajeberedde era waliwo ne bemmanyi batwale Nairobi mwagakane babalongoosa nga kuli simbiri yabasponsoringa yabasyaga waliwo bemmanyi nga twagendanga okusama omupiira nga yempale yebeeramu pupu obubi bumuyita mbuyisi waliwo bemmanyi nga ye buli kadde katayokola naka perfume awunya bubi ekifundu kati ebintu bino singa tubadde twagala ensi yaffe twalibadde twagenda dda dipa kumirandira kusukuleyo aliste bisega kale bibere mu gwanga ne si mu sport nedda kale bibere mu gwanga mu bantu abakulu beeno ne byabo ne simbana bato webale kitereeza kubanga mu baana abato obisindikene waffe bangweko bansi yake tonjagala buli nakunyiziza nakunyiziza engeri gy'oboogeramu obugambo obwo buyinza okubeera nga buyinza okuyamba era musajja gwe obanga okwana abakazi kaboni bakakuba bwe bati fire yisirani byo Mike Mike tebina kubeera bannange era kwera mu gwanga lyaffe mu bantu abakulu bagende n'ensi zaabwe baana abato wano tulwane kufiirawo gwenze bino kwayabinza waliwo ekikazi kyenda ku TikTok ekiri Canada ekyagamba olaba ku interview yakyo baziga ndi tekiri akasuku nenulire eggwanga lino liraga luddawa tekiri akasuku mukasuku ye tekimulya kikazi ki wakisoba bakiyitaani kiri kisajja si kikazi kisajja ne kisiyazi nikutegeera Mike kisajja sole mbadde naye kyambala ng'ekikazi nekyokuba lipositiki ekyambala waliwo gundi tinta kyakyaza oba kyekyo nze simanya nakikyaza naye musitinta oba ye nze simanyi seetegeeza nakikyaza naye ayambira ddala nga mukazi namubuuza bakujjako batya embuzi ani yakujjako embuzi yoyo bannange yoyo yagamba kasuku takola ki yetali akasuku mbadde manyi oyambala ng'omukazi kasuku yaba alina wazabanga tuyitadde mu bintu ani kasuku no it is okay because yali ogera sifa bakyogera mbuye tadya kasuku kyaganze kasuku simulya lwaki ate kati nze obuuza lwaki obuuza nze gwine experience gubatambulidde mwenye nyoko kati ses bwobutambulidde bweta oso okumpa endowoozayo fakikyagawe genda obuuze kasuku genda obuuze kasuku oweyagala okumanya kuba kasuku gwe bayogera sebayogera abo kyagamba kasuku semulya kati kasuku yalina omumanya lwaki tebakola ki kubasinze sitaani kyoyo bannange ensi eweddewo abaana abato kakati zino waliwo gundi wetwalayo musajja egundi eggana azimba aka twamuwuliddeko lumpe naawe lumpe twadde omusajja yagamba nti Katonda agenda zikiriza ensi azimba ekyombo ekyokwekuuma ekyokuuma yakikopye yatandika dde okizimba tomuwulirangako kyakwekwekambu batuukirivu kakati ekyo kikulaga nti enensi kati kyatambula bweti etambula eti nze nkubuulira etambula bweti tekyalina direction etambula yesulise ekyeŋŋamba etambula nga kigundi kino yetwala kati waliwo ekishuna wansi wekiti kibanga kiwundo nesi kiwundo kiki ekyo kinyira si kinyira kyo kitunula wansi weki kiraba kiro kikola ki bintu byakyo kyo kiraba abantu ekibasekeya kigaba abantu ate batambuza mitwe kyo kiraba abantu bebesulise kumbe kyekyesulise bakiyita kiki ekyo kakati Mike national teams z'abaana abato waliwo emboozi gye nnawulira nti kakati omwana omuto ku national team mbu 17 16 15 bw'oba tosobola kukkiriza genda mu bikolwa bya Lucifer towulira katambi ako akawulira bamala tusiyaga bagala kwamala tusiyaga abaana bato omwana ngakyo masebe tolina audio eyo soko ginonye masebe audio ino kwanga ogiina nzijukira ogiina omwana ngagamba wa anda ki wa myaka 17 kati under 17 aba under 17 ngagamba okukola ku national team bagala kumala kutusiyaga bino bye tubalabye kata
betubalabye Ismaya Musekafa bino bebatuka ku final za gundi gane maletu kubi betuna agende balegana bagenda tuvuma manyi kan kubulenze ntegedde bana Uganda boyogera ku timu y'eggwanga kati ngeye badde y'abaana bato badde ko za achievement eyo maybe batetanda tuka mu Uganda bagenda kuvuma bagenda babanga abalaba nti ffe twogera kulemesa butagaliza temwagala mupiira temwagala nsi yamwe temwagala sovolanze. Sometimes I don't talk about those boys. Mike kankubisa ekintu kimu abakuvuma si banna Uganda wabula abasiyaga kana akazannyo bakamanyi bulungi kuba nange nkamanyi mwenzanyira abatuvuma bafufa abasiyaga bakola fake account ne bakulumba nawe bekuvuma abafufa bazirina fufa ina fake account nga 700 bazirina fake accounts era nze otunulira ku bantu abavuma ba fake accounts. Ekati omuntu omu yabakuvuma gongoza asatu bakuvumye tebakuvuma nko banna Uganda bakusanyukire obuweereza abo naye kati bana abantu bakuliyetinga fake account no aba message 10 nga kikuvuma 23 naye ngo omuntu akuvuma ali ku kikomando ku kichapati kye ali omba mugulidde kagundi waliwe naba akusabule waliwe naba dentudde wiki ewedde oyinaga nti bannaye twali in fact interview yo oyinaga bannaye omwana oyo tumuvuma naye tawulira okimanyi nti oyo mwana muvumira ku account singa nkaaga neje nko muvuma jako mokudda nengo omuntu omu yakuvuma kale ulira kyo bali sikimanyi oweto kimanyi kazanyo wakayingiramu bali siki anti munne olaba kangu nebazo kubuusa munnange we kubadoge nagena mu depression ninga kumbo sobola jige kati kubulia kitu kimu abantu kye bayino mmanya yinze sina depression je nsobola gino nyamu sisobola kubera depression because ndi mentally strong ndi mentally nze twali muntu asobola kunkutula tosobola kummenya nabiga kigamba tebinkutula singa byali byankutula singa nakutukadda kuba banvumye kuvanga nsamba omupiira ate njalo okubulira fe kisinzo tufula abavumu omupiira guno gutufudde ekyenjawulo namukwana we bayita nsuubuga naye musiru nnyo ekyenjawulo kati buli tubeera ffenna abakuvuma kati nobeera n'abalala bakuvye kubanga oli muto so njagala okubu era ebbanga lyonna banvumye bankozeeko attacks ez'enjawulo naye nsigadde ndi mugumu ate nsigadde nkyatambula ate nsigadde nkyayogera kubanga nja kwogera guno omumu ogulaba mpaka nga maze okuyingira entaana yange okyayogera nga sisobola kwogera naye soogera kuwaayiriza kalebule soogera kalebule era nze wemba njogera with facts era nze omuntu ajja nannumba njagala omuntu ajja nannumba ojje mu kabookiso ngambe nti mpa lwaki oyogera bwoti era nga mbikuwa kwerawo ka one time view nowulirako banooba neweerabirako era kumpampulire oyo ali mu kunoonya azinoonya omwana ali muzinoonya oyinza okuza njogera kalebule babodegaadi baabo bonna mbeere mnyina abantu of course nga omanyi Uganda ate kati abantu balowooza nti tuli bumbeera mbi balowooza tubeera mu mbeera mbi tubeera bubi naye teri muntu avayo kwogera bino ng'ali bubi omupiira babeera bubi baba bubi ozifunye ezimpe manager soko gituweeko yone manager gituweeka ajja gitwala saagala ojje mu kamera bayinza omuvuma naye ekyawe tukaddemu kadde ikako nika nyongeza ku volume ewedde naye irako eri just down kati tofaayo nze ngenda tu bagenda itanda 17 wana bazanyira Sekafa games ngamba jangu wange suleno kera tugende kufufa house nayagala ogenda okuba national team emulimba nemugamba nja kujja omuganda ngeza kujja sagendayo kubanga nkimanyi nagenda kunsumbuwa esekeera kati simanyi oba kati national team ya Uganda kati yakusooka kutusiyaga simanyi kumaawo kubanga sagala amanya g'abantu abo kwata ntofaayo kanjibulire ekomaawo kwata towulidde byembadde njogera wina omujja wa mutyaba wina omujjabo ani kati omukyaba oli muweereza mutuufu bwe natandika okukola ebintu bino abantu banneesiga abaana naddala abaana mupiira banneesiga era bampa buli kimu nga nze eddoboozi lyabwe era buli alina kyayina avayo nakikuwa yagaa nti wayinze kino nakino ebimu bingi byensirikira kubanga ng'omuntu omukulu olina byoweeyinga nogamba kino kyetaaga ogenda mu public kino kino tekisaanidde
okisirikira n'okyogerako naye nga proof yakyo gikoze eki ogisigazza era waliwo benalaba agamba bakooki lwaki oyogera ku akademi lwaki okola batya ekyo kyo ekigamba nti akademi zonna si akademi zonna nti zirimu emize gino naye ezimu ate ekyokubiri bwe twali badde tukola ensonga eno era n'abakademi naddala kuba balina okuba nga balina ekibiina ekibatwala balikozemu ng'ekibiina nabo ne bakola okunoonyereza abaana b'abandi era nze kino nze mmala nnyo interview zino nga ngamba abazadde nti mubeere so cautious eri abaana bammwe mubeere nnyo mukwate abaana bammwe mubabuulirire mubalage ekyokubitukiza mwana okusula gya otamanyi bano bakooki kati omuze oguliwo bakooki okubeera n'abaana b'abandi osanga kooki nga sula ne mu nnyumba n'obwana bw'abandi ate sula muwala n'omu mulimu bulenzi butaano bwabeera nabo mu nnyumba ate abasinga bakooki mwewale abaana kino muva ku baana b'abandi okubasuza mu nnyumba zanti be basiyaze besula n'abaana abalenzi mu nnyumba zaabwe befula babayamba muzadde maama omwana mumpiga ajanira nange bwe muyigiza omupiira akerenga kuzowe kitwanguyiranga okera ku macha bwagamba abazadde temukiza abaana mu kusula mba coach kakati Mike namwe ba coach mwesomya abaana b'abandi bannaye mufa ku baana b'abandi twali kuzase amateeka gano agavuga abaana abato kale batuyambe bwanga gavumenti eremeddwe okuba ekiseera kino mu bantu abakulu etuyambe protecting abaana kale kati ogwe mulanga gutinda okubeera nga tuteekawo etuyambe kuba kyo etulaze nti abakulu bagiremye ate abakulu nze sibalinaako obuzibu wabula nze ogwange gwakubabulira njiri ate era enjiri si yakubakaka naye obwana buno obuto nti koma akafaananyi akaana myaka 10 kakomyewo nze nagamba nze njagala okubulira amazima nze kino kyogera ndi ku kamera nze omwana we najja nangamba nti gundi yansi yaze nze njja nekuba essasi mu kabina nze nkubuuli aga katonda ali mugunda era katonda eyantonda nze nfa naawe nze omwana we najja nangamba nti wamusiyaze tokyogera naye ojirire okunsongamu God forbid nkusongamu songa eriwo oti naate tusonga mbawuliriza abaffe mbalabi baffe songa wansi sitaani aba wansi bwotyo bwobokola sikulimba nze omwana najja nangamba omwana wange nti gundi yakoze kino bansiba era bakusindise mu kkomera bansiba pia n'olutiko olumeze bannange bansiba temusobola zanyira ku baana babannamuwe mu kyuka napisuula buno obwana bungi mu akademi obuto kolabanga akaana kali promising ogenda okalaba omwana myaka 2 egiyise katandika ebiragaragara tekategerekeka tekefaako abaana ano omanyi omwana omuto omukozesa muto nga tanatandika lowooza watandikira olowooza n'amanya ekibi ekimuliko atandika okukozesa ebiragaragara okitegeera yekyawa ne isolating amaliriza omwana oyo abamu bagwana neddalu ng'abatandika kukozesa enjaga abala bakoza amayirungi bakoza biki olw'okwagala okwerabiramu ebikiri because obeera omutuusizaako obulabe mentally and psychologically ekitegeeza abaana b'omupiira bano abaana abato betusaana tusalira emisanga abamu baba balina bye bayitamu bye tutamanyi ati kati olaba zino Africa zensi ze tuyina abantu abatafa ku bannaabwe bannange kituufu abantu nga buli omu afa kuwe buli omu abakulembeze bafa kukulembera ggwanga ndikulembedde ntya ndibye ntya oluseke ne lunoga ntutte ntya kyentutte buli mukulembeze waali okitegeera buli muntu waali afa kuwe ne tutafa kyovala nakuleetera kale kaswa negamba nti mbazungu osanga president ng'atambula ku street osanga minister ng'avuga kagaali osanga prime minister ng'avuga kapiki akola kalodi waka akola lodi wakubigete eri amugoberera wasibula ku batuuze webale nnyo tosobola kisanga mu Africa because bano bakimanyi nti bo bennyini bakozi ba bikolobero bamafia okitegeera kyekisinga okuleeta obuzibu obwo Mike nze kumbozi mbadde nkola ku basiyaga abasiyaga abadragging abantu mu bayimbi ne babasiyaga abadragging abantu be basiyaga n'embwana obuto waliwo kesi z'okudraginga naye kankubulire ne mu basambi b'omupiira ati bamale kuteerako audio bamale gikuleetera ejjo yagala y'okudraginga ngamba olagifuna mu budde kyesaagala linnya kyesaagala amannya g'abantu kuvaayo kyeŋŋamba kiriwo ekiti kansaliremu awo kyeŋŋamba kiriwo ekiti nti yampa ebyokulya ngenda okubimaliriza audio
audio yali bali mukunoonyeza audio gibali mukunoonyeza omwana nga agamba yampa ebyokulya yampa ebiki ebyokulya kati ebyo gye biri mu kapiira naye nga tunaba kugenda mu audio eyo njagala otegeeza bannayuganda tibanemulekerawo okwagala ebyobwereere kyekikulisa ebyokulya ebyobwereere otaguze nedda banemulekerawo okwagala ebyobwereere Uganda ebadde ki Mike njagala owulire enkeera tuzanya game omukulu sebo yandeetera ebyokulya ekiro olunaku yagula ebyokulya kyesimanyi oba yali ataddemu biki ba mukyala we yali taliiwo kuba mukyala we yali asoma yali ku university ng'asoma kati nga olumu ng'ajja n'abeerawo nga wiiki ng'emu oba nnaku nga nnya n'amaana addayo ku kampasi kati nze naye simanyi kyatadde kyenakoma okutegeera nga ndi mu ntebe nali mu ntebe kwata saagala amanyi lwaki saagala zigenda empanvu mulimu amanya g'abantu ate kati tutandike tutambulanga na mmere mu motoka bujwanga gwe mbadde nkunyumiza bye mbadde njogera bujwanga omanyi bannayuganda mubeera eyo ne mugamba nti musajja kyabayogera buki ne bakuvumye banvuma naye byo nali mbifulumiza eddoboozi siriryo twandigambye okyusa amaloboozi nokola n'ebifaananyi kwebiri nali mbifulumiza Mike tobiwulidde obuvunanyizibwa nga bunene abantu bagulumivu mulekerawo okulya ebyokulya bamalirivu obudagala babugula mulekerawo okulya ebyokulya ebyobwereere mulekerawo okutwagala esente ez'obwereere mugende mukole kubanga omwana ono abadde ayogera ye tebamukwanangako ye bamuleepinga buleepinzi byakulya kwata kigaati kyo KFC kankusiya gompulire KFC bamuleetera KFC yammeka kisinga yesatu andi waliwo streetwise 2 streetwise 3 4 5 kale singa obulungi esikiriza eba yena kitundu yamuteekamu ena kitundu namwononera obulamu bwonna namukutula pata zemabega nebazitaha nebazipisuula mwagala nnyo okulya ebyobwereere yamugulira KFC yena n'ekicupa kya soda kino n'akitulako yekka mwagala nnyo okulya ebyobwereere agenda okukibalamu bwe yadda engulu nga tayinaawo mabega bagabuludde wamusiiwa wababirira ate bamirava yagula wababirira bamirava yagula kati abaana bayita mu muzibu olaba gogenda mu ttooyi nga walidde emmere embi muwogo ng'oyo n'owulira ng'oyagala kaaba ekubamu akafaananyi nga bakumiridde vayagula oli awuuma nga njovu oli akawunga ne muwogo ne lumonde n'otanywa mazzi n'oyagala okuba omulanga kati gwe bapiisudde bakujjako embizi eyo si mbuzi mubasiyaze bambizi ebiwagizi bya villa ebyakwogeraako twali tusamba mwana yamujeko embizi twali tusamba yamusiyaze nakivawamu nga twanamu muzimba omeye n'agamba jjajja walu nakanyumya omeye n'agamba jjajja walu gwe kajjajja walu kulisono yakujjako embuzi kino ekimugamba twala eri naawe yamujjako mbizi kamutambuza ddembe kati nkubuulira yamujjako kamutambuza ddembe babajjako embizi kapiigi emabega waayo mbizi ey'omusajja abakyala be baba n'embuzi bajja okwanjula abasiyazi kye balikoze bwe baligenze ngaokwanjula balitutenga mbizi mu kifo kyokutwala kwerimbika mu bintu byaffe naye nga banjula bwe batutte amakooti balekera kwerimbika mu bintu byaffe tutamya obufumbo twalinga byabwe omukyalo ogenda omwanjula nga omaze amusangawo ng'alina embuzi ye twalinga mbizi ogenda n'embuzi kati mbasajja baali badde bagenda na mbizi ogireeta ziwuuno tukomyawo programu kubanga ogenda kunzita ntyaba ebintu binsobedde omanyi abantu banvumye banwanyisizza ng'ate nze ekyange kiri kiriya okudulaginga n'abaana abato nfiira ku muntu
tebakuvuma nnyo batalo luno banvuma nezo ebyokunvuma ebyo basaga bazanya nakwagala ate babola babavuma kuba ababagizi kekakodyo kebasookerako ku masteringa tukuze batuvuma ngati babola babakongoka batebasiza ku banyaffe batukoze batya kati wali kivumu kyinza kuvuma kipya ate abagizi ate wangu kwaliwe nakulira okuvuma kulinga kubuuza olwokuwemule wankulukuku mulimu ebigambo ebiwemula ngiwankulukuku abakubuuza bwakigamba abanga gamba wasuza otya gundi ogimanyi Trinity ogimanyi kabuwa nasomerawo Brighton omumanyi mumanyi bulwakyo twasamane yagwa eddalo namane motoka nemusabula motoka yamusabula yafa Brighton yafa da myaka mingi naawe oliwa Brighton yanywanga enjaga nemusula eddalo kati eddalo emotoka gyamusabulira Dumba Boy omumanyi Dumba Boy ne yalaluka nje nenja yamukuba eddalo akyaliyo ye yali wankulukuku yagwa eddalo niye mulalu ezo njogera ku top talent ze twatya Dumba Boy ate tuvola geyo nagambye wankulukuku oli waayo bweyogera agamanya oli we wankulukuku oyogere tokakasa njogera eddala ne wotayongerako awo gammala junju gammala tuvola gambye toyongerako gonna gammala Brighton yafa dda twesanga ku standard gafena tugenze kuba mpira ku Cuba ninga ku standard we yagenderayo ngatandise okuvaako agudde Brighton yali amanyo baye mutanisi zenalabye Uganda Brighton yali mulala Brighton yatu emyaka gidduka Brighton tunulira emyaka gye twalinga ku mukaseeke wa sendi awo ngatandiko samba omupiira Brighton yali atutidde wa sendi ati Brighton ngaakwata omuntu omu akwata mukaaga akuba ngadduka ng'alina amaanyi ng'awenjula yali wanjawulo amusanga ataddemu n'enjaga ataddemu enjaga mu kutu ne muno ataddemu n'enjaga ng'afuuwa ne muno nga yonna eyaka top talent enjaga yasula bangi enjaga nayekoze Brighton yali kwali kwekyawa wawe nawulira mbu walokooki omu yamufumita yamusiyaga ekyo si ate ekyo mbadde sikiwulira ekyawa nnyo nala nkokozesa enjaga amazima ekyo mbadde sikiwulirangako era gwasoso kiŋŋamba kwa Mike jjukira bwe twakulira ebiseera ebyo Brighton yali ambo nnyo nga tayogera nakwogera nga be baana bolinnyako n'ogenda omujjoka ku Trinity onjukira bulungi yafa dda Brighton toyongerayo onkubya amawulire amabi mpulira mbu waliwo kooki mbu sikimanyi mbu yamuganzika namusimba evivi neyekyawa munga abakuume bannaye naye bale kwekuuma Mike kwa gye twava mu gate awo tewali wangu okufubutuka ewankulukuku kunoofuuka omuntu si kintu kyangu bannaffe bangi basigalayo bangi nakati gye bali tubasangayo naye ensi bwetyo bweri omanyi katonda ono gwalina awo yali obulungi talina kyeyamuwa nona nanga ali obubi sina kyenamuwa oba sina kyenamukola kati kwonna kuba kusaasira kwa katonda era kyovulaba bantu bangi abavuddeyo abadde mu mbeera embi ne bafuuka ab'amaanyi n'osanga ate abadde mu mbeera ennungi ate ne bafuuka abanafu naye bw'obanga otuuse gy'ogenda towerabiranga gy'ovudde tokudaali era kati olaba nze nyigira nnyo olumu abantu bawuluza lwaki nyigira nnyo engeri ya Moses Magogo nti abadde munaku nga tayina naye ate bw'afunye yali abadde alina essateni kkomo lyakomako n'agamba nti ate abaana b'omupiira bano abanaku napaka nenge gyinza ozimbamu obulamu bwabwe neme kutwala ate butwazi naye ate yasinga okubanyigiriza kubanga nze nsuubira nti omuntu katonda gwasitudde eddaala yali badde ate ajjukira nnyo gy'avudde nze kyemanyi katonda akuteekaawo bw'akugjawo ojjukire bwe walekawo n'abakiyitamu nkya kye bayitamu muliro nange ate munne katonda osimu lyazaamaanya ekimu kiba n'obudde bwakyo seasons either asobola okutta manyi kankubulire onyigiriza abalala nga tumanyi kiddako nkya naye katonda asobola okutuusa waggulu ate n'atakuzza na wansi n'akutta busi n'akuzza wa mu ttaka ekyo abantu tukyerabira nnyo kyonna bina bye tukola mu nsi birina ekkomo ng'era bw'olaba omuti gw'ennyaanya nti guva kasigo kamu ekikolo si muti mu kukula ne gumulisa ennyaanya
zengerera mu biro byanjawulo ku kikolo kimu naffe abantu bwe tuli nze okwengera nga tonnayengera nga tulina emyaka gye gimu twatandika ffenna okukola kyeza nti tojja kwengera oba toliyengera bwe weekwata obulungi ate oyinza okwengera n'oba watunzi nnyo katale n'okusinga nze wadde nga ate weekwata obubi ku kikolo kyekimu kwe kuba ennyaanya ezengedde n'obuwuka ze bulidde okwekwata obulungi oba otangira buwuka kulya weefeeko weerabirira erya bulungi weebakire mu budde ebiragalagala bifuule mulabewo kuba bisaanyizaawo bangi eggwanga lyaffe likwetaaga nnyo kubanga ggwe musumba waffe ow'enkya kale nno awo mu kawayiro ke kamu njagala okusinziira njozeeyo z'abatambula naffe buli kadde mwebale ababisharinga ne babikomentingako mwebale abatwagalira obwemage tukuzize tulina ensobi nnyingi nnyo naye mwebale buli kadde kuteekawo ka komenti mukwagaliza nti wano kyusamu ekifaananyi wano kalaso abantu bonna abatwegasseeko ku mulanga guno gw'okutumbuula endowooza z'abantu baffe n'okwagala abantu b'ensi yaffe mukama batuweera omukisa wadde nga ku nkomerera ku ntikko ya programu eno nyongera okujjukiza nti mukama asigalayo mukama tayongerwako era tagattibwako okulatana n'ensi yange mweraba.